Rancha nena ventumbwe Nengenda kusikulu kusoma kusikulu waliyo ebisanyusa waliyo kubala nokuwandika kyono omuwala tamanyi kuwandika ne wasibasi kati yeyo tenyuma nga tukyali mu matikira ate kyamukisa mulungi nti tuyungiddwa kuba twegattiddwako mami waffe omukyalo no ndudde nga munoonya mu covid namunoonyako nemusako ku samweya netunyumyamu katini nnyo naye emisomo gino gitugasse era ndi butoola naye tusanyusa okukolaba mami kaleso olamu bwe buli butya obulamu bwange bulungi bweyagala ulika emisomo ya ndi musanyufu nnyo kubanga abasinga balemwa okuyitamu nga tebamanyi na kuwandika oluusi manya gaabwe abamu nga bibakalubiriza so nebaza katonda bannange abazadde nze kyemusooka bakubirizanga sinaba nakweyanjula musomese abaana bagamba charity begins at home. The knowledge I'm using right now to qualify for this nasooka gifuna kuva waka singa abankuza baali tebanfaako kuntwala mu masomero gayigiriza luzungu lulungi kukola ki nandibadde siri wano kati kubanga abantu abamu baavangamu nga bagenda boogera just ekigambo ekya institute yaffe nakyo chemotherapeutic research institute olinga agamba olaba kyo simanyi nti somero bagenda okusomesa bikifaanana bitya so ekyo nkyabaliza katonda nti nasobola okulaba nti the low level gye nali nkomyeko etali very high nti oba natuukako ku university and so forth nsobodde okubeera nga catching up n'abayivu abansookayo amanya nze nalubwama Irene amanyikiddwa nnyo nga Mama Lususu akanyiriro akanyiriro kakwekuumira ku nakyo sikina mweru asigale nga mweru n'omuddugavu asigale nga muddugavu yeggwanga mwe tulina okutambulira olw'ensonga nti gavumenti yabadde zitowereddwa abantu balwadde endwadde ez'enjawulo nga be bazeereetera abamu directly abamu indirectly so bwevaayo ne recognizing the herbalists nemanya nti tulina omugaso okutereza eggwanga okendeeza ku birwadde ebimu ebiri mu kujja ne biyiika mu bantu nga kansa biki byonna ebyo bikorona byani byonna kwegamba nze ngamba nti tukyebaliza katonda tukumanyidde nnyo nga Mama Lususu tubadde tumanyi nti gwe okuuta yes Mama Lususu Mama Lususu ye mukugu mu kuzigula ensusu z'abakyala wamu n'abaami n'abaana naye tosobola kuzigula lususu lwa muntu ne lunyirira nga tadetoxifyinze oba nga tomubulidde kikyalina kulya biki byalina okunywa kubanga waliwo abantu abafuna enkanyanya at early stage nga kiva mu butanywa mazzi butalya bibala na buteerabirira butakola exercise and so forth kati aba yetaaga amagezi gangago so bw'oyinza okuwa omuntu amagezi n'akubuza obukugu wabujjawa akugambye atya tunywa glasses 8 ku 10 yabisomerawa okitegeera abantu balina zalawo oyo so to avoid zalawo n'oku building up authenticity mu bantu tufuba okulaba nti at least oddayo n'osoma kubanga kusoma tekukoma however old you are however grown up you are oba olina okuddayo n'osoma n'obanga wasoma nnyo at least olina obolaba nga kino kyewasoma tekikukolera at least specializing mu kirala tewesiba wakusiba kulemeza mabega ogera tulaga certificate eno nga tuyimba kana akayimba gikulage bulungi wali Rancha nena ventumbwe nengenda kusikulu kusoma kusikulu waliyo ebisanyusa waliyo kubala nokuwandika kyono omuwala tamanyi kuwandika ne wasibasi kati yeyo tenyuma certificate eno nakuguka mu herbal medicine and cosmetics production okubeera nga ndi assessed okubeera omuntu ali well qualified kwekyo kyakola oba professionalized olw'ensonga nti abantu abasinga tukola bizinensi zaffe nga zikolera abantu abamu naye ng'abamu babuusabuusa tebabuusabuusa nti si bayigirize nti oba tebakimanyi abamu bakimanyi naye baba bakengera obulamu bwe buyimiriddewa omukyalo ono ali mu kunteekako ovacado gavumenti emumanyi
eggwanga limumanyi, Ministry of Health emumanyi. Kati wano tugambe nti buli kimu kiwedde. Buli kimu kiwedde naye olina okuba nti weeyongerayo okubeera nga okusoma tekukoma kubanga we need degree tukubeera aba degree, masters degree, PhD and so forth osobola okweyongerayo ku ddala lyonna ly'oyagala. Ate Uganda gyegenda mu maaso olina okubeera nga buli kintu ky'okola okiteesemu obumanyirivu n'obuyivu nga bwa waggulu nnyo olw'ensonga nti with the competition that comes out ensangi zino nti n'omuntu ayize mu mwezi ogumu akayizeyo akatono k'okola tekimugana kujjanga akuvuganya era naye n'ayimirira ku mpewo oba wontu wonna n'agamba oyo Maama Lusu nayigira we naye musinga. You know, ate nga bagamba experience is the best teacher. Experience is the best teacher naye nga naawe kenyini ayina experience oyongeddemu knowledge emala. Tojja kubeera ne experience oli ajja kukopa ayige buli kimu enjogerayo ngeri gyo handling abantu akube nenkona enywe. You know, so okwewala ebyo byonna byonna Omunnayuganda omutuufu olina okubeera nga weebereramu n'oddayo n'osoma. Uganda weetuuse ekiseera kigenda tuuka nga emirimu gyonna nga tolina mpapula tolina workers pass ng'okufuluma eggwanga lino ogenda okola awantu awalala kikukaluubiriza. N'olw'ensonga eyo nze ngamba nti buli omu yandyebeereddemu n'addayo n'asoma. Okay, waliwo banno abakola ebintu nga by'okola nga bo tebannaba kusoma. Baba magezi ki? Waliwo abo basimanyi Yesu yandoosa, bajjajja bandoosa, nasikira bisikire, mpewo za kika. Ebyo byonna yes biyinza okubeerayo tomanya naye nga bino ebintu byetaagamu obukugu bagamba agali awamu ge galuma ennyama. Buli lwoba ng'omanyi okujjanjaba tugeze wairindi oba obusundo ojjanjaba obusundo paka ku tulubaki genda ewali abakugu bakutraining bakusomese oyige engeri ekintu kyo gy'okikolamu ate naawe tosirikira kubanga ffe twagenda lwaki abamu bawanduka bwe baatubuuzanga Maama Lususu abantu abakola otya ku nsusu oli naakusunako n'agamba baagala kubba amagezi tobabuulira baagala kubba amagezi basobole okukola ki okukola by'okola babya advancing kati kwegamba oli n'abeerawo nga ali rigid ku kyakola tayagala kumwongerako akatono kalina yalaba kekakola ki kekasembayo. So nze ngamba nti ekyo tulina okukyejjamu. Omuntu wajjanga azze kuyamba professionally olina okumweyabiza n'omugamba nze ekituufu muno ntabulamu kino na kino okola bwenti bakugamba nti nedda kino kyotabula kikyamu edoze gy'obadde otabula mukyamu kola bwoti ne bwoti kisingako olw'ensonga nti ye aba akusingako amaddala ate nga yakikubuga okusinga ku gwe. Okay, ali ku SB4 Media tuli ne Maama Lususu ngono ye aludde nga tumuwulira aludde nga tumulaba nga mu kuzigula ensusu z'abakyala yo yagenda wala ez'abaami nazo azikolako era nange yampadde dda offer buno bumbutuka buno ngenda gendayo abutereeze. That is folliculitis babi. Kati folliculitis babi mu luzungu olwangu razor bumps. Yampadde dda offer nti ngenda gendayo ubundi buno tukusalidde amagezi. Okay, ki ekiddako omaze okusoma? Ekiddako ngenda kwongera okumodifyinga byenkola okubituusa ku mutindo n'ogwo Ministry of Health gweyagala kubanga befiiriza obudde bwabwe batuwadde obudde ndowooza owulidde badokita ab'enjawulo abadde batutraininga tulina okuba nga tukola ekyo kye tusomye tuteeka mu nkola n'okweyongerayo nagambye okusoma tekukoma. Ngenda kweyongerayo already I applied in Kumba University. I'm just waiting for an answer. Ndabe nga at least herbal medicine mutwala mu maaso. Buzibu ki sofa bwofunye mu certificate ofuna certificate okusoma? Okwasaganya emirimu obufumbo abaana n'okusoma. Emirimu obufumbo abaana n'okusoma. Si byangu ngezezzaako okulaba nti mbibalansinga ekitali kyangu nnyo era nga buli omu akimbuuza agamba okikola otya. Lwemugenda ku ssomero oba olina okeera ennyo omwami alina okulya ekyenkya abaana bato kyogedde abaana balina okulya aba olyawo ku dduuka bakubanja oba olyawo renti yuara ebiki kwegamba n'obeera ng'olinga omulalu naye buli lw'otunuulira n'ofokasinga ku ekyo ky'oyagala obeere mu maaso go olwedi tuli mu fiica yaffe naye mu bukadde bwo onoobeerawo otya kifaananyi ki ky'ogenda okuteeka mu baana abanaakusikira ba abaana b'oyagala okuza mu mbeera gy'okuliddemu olina okubeera ng'obalaga ekituufu nti education is the key
bw'oba mukulu n'oddayo n'osoma omuto bw'abanga gy'ali naye n'asikirizibwa n'agamba yi mami wange ndabye ebimutawanya bwe biti nedda nze sijja ku dropping out kansigale nga nkola ki nga ngenda mu maaso n'okusoma. Ennaku zino nga tuwumbawumba ensangi zino abakyala basomye abakyala tebakyali mabega bavuddeyo ku mwanjo. Mukyala munnaali eyo obaka gye basobola okumugamba akyali emabega mukyala munnange mukyala ali eyo nga leeta akyali mabega eyo tannavaayo ku mwanjo tannavaayo kusoma kwekolera ate osobola omugamba akasembayo. Omukyala ali eyo atannavaayo kusoma bakwekolera okusookera ddala sooka olowooze kyoyagala kiki mu mutima gwo kyoyagala okukolamu ssente n'oba ofunamu ssente entini sooka weebuuze ensobi evaawa obutafunamu kinene kyewandyetaaze kufuna then ekyo bw'okimaliriza okiteeka mu bwongo obwo kitwale nga omuntu akyagala nga tebakukaka kikake kikola. Business is in deciding gundi akola bwati yaguze Range Rover yaguze Lexus nange kankole kino nsobola okugula Range Rover nze zisinza otusuula mu bizibu sooka ofokasinge ku kikyoyagala mu mutima gwo kikyoli talented mu olyoka osobola okubeera nga okitwala mu maaso ate bw'okitwala mu maaso bwekiba kyetaagisa kukirwanira nti newoba ofunye ba competitors osobola okusigala ng'okirwanira ddayo okisomerere okikugukemu bw'olaba ng'oli ne certificate gy'ofunye naye agiyiza oyo competitor wo naawe weeyongereyo paka lw'omufuuka ba professor mwena mwena ne muba nga ate mukwataganira wamu ekintu ne mukitambuza omulundi. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege kulika emisomo SB Media tugosa ensonga subscribe likinga sharinga. Obrigado.